Nalima wonna we nasobya mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke, ssente zisigale tuzireke, naye nsigaze obulamu. Waliwo abantu bange abagezezaako okwogerako naye omwegayirira naye akyagaanye. Era ndowooza akatambi kasembyeyo kola bw'ati bwe yagambye. Omuntu waba musiru nawe kati ye ayagala kwetonda era nga bwe yankubira addemu ankubire ajje naye ng'awonye nandetera mpox kati mukubeemu bannange bw'ayogera buli lwayogera bw'ati ne bambuulira kubanga simunoonyangako kumanya biki byayogera biki naye buli lwayogera nye muti omwana ono kiki yalina kitaawe bwe nali njagalako kiki bannange yenze nga nfudde kuba mwana muto kiki ekimubaddeko naye simwagalizanga kibi nakino nasose gamba bannange balina akafaananyi kebandaze nga aliko ebyeruyeru nga bya bulimba si yeye naye kati nedda nga bino byeru atambula bwati naye nga tomulaba feesi kakati ate ne bandako ekirala ng'alina ningamba nti alina mpox. Babanga alina mpox bannange mbeegayiridde omwana waffe omuyimbi temumuwaga mumugambe bugambi nti agende bamukebeze. Ate nammwe abanjogerako buli kaseera naye omukazi oyo twali tetumanyi nti asobola okukola ekintu bwe kityo bannange mumanyiddewa twali tetumanyi nakati temumanyi owulidde yes kakati mugamba omutemu buuyo bane nali nzisaani saagala mubwadde kubanga noyo mpox saagala munsembereze njagala amala genda bamujjanjabe bulungi nnyo bebakutaje kati twerabe tutuule ambuulire kiki kyennamubbako ekituufu kyeyali ankwasiza mu ngalo bwati kuba namubuuza akantu ke ya editing namugamba wankwasako ku ssente nga maze okwogera ekyo timwe ne mukati wankwasako ku ssente nedda nasazikwasa gwe nazikwasa Hanison kati oba wazikwasa Hanison lwaki oli kunze kubanga Hanison tajja muwa ssente nange kenyini ali wano wallahi sijja kimuwa sisobola muwa ssente za mpaka natuuka wabi kufa buli muntu yenna amupikaapika alekeraawo omwana agende mu ddwaliro bamukebere mpox bagende bamukebere temuddaawo kugambamu nga buli omu amupikaapika ajja kufa nga mulowooza nti byakuzannya oba ayagala kuwulikika agende bamale omukebera bwe bamugamba nti mpox awo simanyi kyakumugamba kubanga kyenawulidde kyasembyeyo kyabadde mbadde ntuma ab'effamire yange sikiwa nti waliwo munnamawulire atamanyi nti mbadde bweru emyezi eki abazadde banfuna batya tesibira ku ssimu yange eya wano mbeera ku ssimu ya mu Amerika nabadde banfunirawa omugezi yenna weebuuza emyaka gye mmaze mu industry 10 tewali yali anjogeddeko ng'omwana bwanjogeddeko temwebuuza hune mugandi atona avuddewa bwe mbaga mwakyebuuza nga temumanyi rekodiza mungugolingeko bannange nali nkozeeko ku kintu ekyobutumbavu ng'ekyo omwana ajja natuuka wabi kufa buli muntu yenna amupikaapika alekeraawo omwana agende mu ddwaliro bamukebere mpox bagende bamukebere temuddaawo kugambamu nga buli omu amupikaapika ajja kufa nga mulowooza nti byakuzannya oba ayagala kuwulikika agende bamale omukebera bwe bamugamba nti mpox awo simanyi kyakumugamba kubanga kyenawulidde kyasembyeyo kyabadde mbadde ntuma ab'effamire yange sikiwa nti waliwo munnamawulire atamanyi nti mbadde bweru emyezi eki abazadde banfuna batya tesibira ku ssimu yange eya wano mbeera ku ssimu ya mu Amerika nabadde banfunirawa omugezi yenna weebuuza emyaka gye mmaze mu industry 10 tewali yali anjogeddeko ng'omwana bwanjogeddeko temwebuuza hune mugandi atona avuddewa
bwe mbaga mwakyebuuza nga temumanyi rekodiza mungugolingeko bannange. Nali nkozeeko ku kintu eky'obutumbavu ng'ekyo omwana ajja obutuufu obuli wakati wonna emaani banange simanyi kati mumbuuza ekyolwaleero kye mumbuuza mugamba kiki lwaki akwogerako ebintu. Omwana namulaba omulundi gumu, omwana oyo namulaba omulundi gumu nga sirimba yali azze mu umma kusaba ssente. Buli omu abadde yeebuuza lwaki sivaayo okwogera olw'okubanga ndi mukazi mukulu atabeerangako mu bigambo ng'ebyo, atawaayirizanga ku muntu, atabbanga. Teri muyimbi gwe sisobola, kyentegeeza gwe sisobola nti mwene mugyeko ssente zayina nzirina, tiri atakimanyi. Nza mwegiva mpa buli muntu yenna. Kati abammanyi batono nnyo, abannamawulire batono nnyo kati, kubanga abasinga muli bato. Nenze sibangako na bigambo yadde akatono, era sibbanga. Essente zayogera mu kunja okimanyi, wajja okwewola ssente mu umma. Kati njogera amazima ge buli omu gayagala amanye. Yajja mu umma okusaba ssente eza sako. Omwana oyo teyayina kimulaga nti asobola ozisasula. Naye ate nze omulimu ogwange mu umma, muwulirize mwenna, omulimu ogwange mu umma gwali gwa kuwulira sako etambula etya, kuba ndi muyigiriza ekimala okwogera. So nze nga njogerera sako, naye nga sigaba ssente. Essente zinali sisigaba n'akamu. Saali kubagaba ssente. Abaali bagaba ssente ye munnange Hansoni bali luno ne Fina n'omulala kati sikyajjukira ebintu by'emabega. Be baali bagaba ssente. Nze saaliko mu kugaba ssente. Saali na yadde signatory. Nali sisayininga na kintu kyonna. Nze omulimu gwange gutuulaawo, sako kyekino. Omuntu osobola kujja nti ono ne ssente nga tomanyi ojja weewole oba oweeyo nga tomanyi kiki kyogenda kujjayo ne kiki ogenda kukola. So nze omulimu gwange gwali ogukukka. Era nga bwe guvaawo twalinga tutuula, abamu ne batuula wali, abalala ne batuula. Nze oluva mu ofiisi yange nga kiwedde, omwana oyo yajja talina muntu asobola mweyimirira. Nimbagamba bane mumuleke, ne bamuwa ssente. Ngenda okuddamu omuwuliza nga wayiseewo emyaka ebiri. Ne mugayi mukunja gyokyamanyi kunze of course nkumanyi. Ne tutandika okunyumyamu awo katono. Naye nga mu kunyumya kwe nze atamanyidde kwogera n'abantu nga nnimba, atamanyidde bantu kunnimba, yatandika okumbuza ebibuuzo. Naye nga ebibuuzo byambuza ngo nti yes, nti ojjukira bwe najja nenona ssente kozi wanona. Of course mba nzikiriza kyayogera, naye ya editinga ebintu byonna. Kati nze okutuusa namuga nti omanyi ekintu kino kisuse. Wallahi billahi tallahi nali ndowooza nti omwana bamubba ssente, kuba yaŋŋamba bamubba $4,000,000. Ne mugamba sikuwasaani Hansoni. Ne muga nti akatumale okwebuuza. Ne muga naye bwe kinaayitirira nze sagala kwebuuza, nabeebuuzaako dda tebampa ssente. Ne mugamba kati oba tukitwale waggulu w'amateeka tugendeko mu federation. Tete kati sikenzo njogera nani gwe bwe mwamala okubba ssente ne Hansoni ne mugenda mu federation. Awe namanyira nti kati ebintu bikyukoze ki bikyuse. Nze kati mbuulira during COVID, mu kiseera kya COVID yajjawa ssente $4,000,000. Yagamba 4.6 sisobola kwerabira. Kakati ne tuzaako awo essimu ye neevaako ne njogera ne nkubira Fiina. Nga ti omwana ono biki byayogera. Naddamu n'abimbuulira. Nangamba nti yagamba twabba ssente fe abakuma. Si owningangako kukuma, nakati sigi owninga. Era erinnya lyange likyaliyo kubanga nayo ki yaffe y'abayimbi. Kati bw'amaliriza ogwaddako nawulira bulizi ng'abantu bankubira emmotoka bagitute nentula ne mudirisa nti emmotoka yange gyeri. Ngamba baani abagitutta ati ti eno omwana mukunja agamba nti ne mmotoka yo tugiwambye.
kyakubanja owulidde amanja ninga tubana katanda manja ate kati yayogeranga nga bamala okwogerako nze nadda ku Hanson namala okwogerako nze nadda ku Hanson nabuza tukwatagane twogere babiri ku babiri nga mulamu saagala afudde saagala mulwadde kubanga n'oyo mpox saagala amunsembereze njagala amala genda bamujjanjabe bulungi nnyo kati twerabe tutuule ambuulire kiki kye namubbako ekituufu kye yali ankwasiza mu ngalo bw'ati kuba namubuuza akantu ke ya editing namugamba wankwasako ku ssente nga maze okwogera ekyo timmwe ne mukati wankwasako ku ssente nedda nasaazikwasa gwe nazikwasa Hanson kati oba ozikwasa Hanson lwaki oli kunze kubanga Hanson tajja muwa ssente nange kennyini ali wano wallahi sijja kimu